Ali Kazinda Lwenze mulongo mwagala omuzana Kabaka abawuliriza mwenna Mukama yeebala okukuuma. Ssaba yakadde katono njogere ku bazadde abaganye okukola ekisoboka okuwa ezzadde lyabwe obukulembeze obutuufu naddala mu kiseera kino ekizibu Buganda mweri. Ekiseera kino kitujjukiza Kintu ne Nnambi bwe bajjira ku nsi, Walumbe ng'abateganya, Kayikuzi n'ajja amukwata amutwala mu bawonye, wabula n'abasaba bonna basigale mu nnyumba zaabwe olunaku lumu bwe luti. Naye ne bali mu kukikola, abaana baabwe badda ku ttale kulunda mbuzi, nga we wava obuzibu bwe tukyalimu nakati n'okubonaabona ku nsi. Okusinziira ku kumanya okwaffe okw'Abaganda nga bajjajjaffe bwe baakutuwa. Emputtu n'okwegeziwaza kw'abasirusiru bwe kutyo era bwe tukulaba na kaakati mu nnaku zino, okuva mu abo aboogera bye basanze, ng'ekigenderera kyabwe kirabika kyakujja ku mulamu abo abagezaako okutaasa Buganda eri mu nnyanga. Kati ekyokulabirako kyekyono omwami gwe bayise Sheikh eyazze nga ye okukwata eggwanga ly'Abaganda n'alityoboola n'avuma ne bajjajjaffe, akiyita kubuulira njiri ya butukuvu. Simanyi oba omwami oyo Muganda, naye ndowooza nnyinza kusinga kulowooza nti si Muganda, kubanga bw'abeera ebigambo bye okusinga byabadde bivumo eri abamuzaala, nga kiraga amaka mw'ava, amaka mwe yakulira temwalimu bukulembeze butuufu. Kubanga bamanyi obukulembeze, abali bakulembeddeko bannaabwe bamanyi obuzibu obukirimu, era amannya ng'ago basobola okufumiitiriza ne bagezaako okugategeera. Obwakabaka bwa Buganda bukulembeze obw'emitendera egy'enjawulo, n'olwekyo kyangu abantu ba Buganda okutegeera ebintu by'obukulembeze, kubanga buli omu alina baakulembera era amanyi obuweereza obukirimu okwewaayo. Naye kubanga eby'amawanga amalala sibimanyi nnyo, lino eddoboozi kankole ly'Abaganda okusinga. Wano njagadde okusaba titufube nnyo tujjukire nga ffenna okumanyisa abatannamanya oba abatamanyi, n'okujjukiza ababeera beerabidde nti Buganda si yateekawo obwakabaka. Obwakabaka bwa Katonda nga n'ekitiibwa n'obuyinza, era ye y'atugemulirako. Kyova olaba ng'obuyinza tewali asobola kububba, anyigiriza bunyigiriza abulina aleme kubukozesa. Nga n'abasinga okukola ekyo ekyokubba ebintu bya Mukama by'abawadde abantu katoge ng'obuyinza, akikola akozesa byuma byakulwanyisa, mpozi n'okwewerera okukola ebintu by'omwoyo omubi eri abo baayagala okuggyako oba okulemesa okukozesa ebintu ebyo Katonda bye yabawa. Kyova olaba n'ebintu katugambe ng'eby'ettaka ery'Abaganda abantu abamu bye bagezaako okubba ekiseera kino, okuggyako Katonda yekka y'avuddeyo n'agamba nti nno ndijje kuba no ndiwadde ku bali. Naye omulala ne bw'aba alibbye era ono mpozi nga teyeerwanyeeko. Kyogerebwa bulijjo nti nno omuntu ekiseera kyonna sitaani omuntu awangula sitaani. Bayinza okulwanira ebbanga, naye olwokubanga Katonda abeera essaawa n'ali bulindaala okuyamba abantu be, era olaba ekintu kikulemeredde ng'omanya nti teweerwanyeeko oba nti nno ensonga zo tezitutte ewa mutonzi wo. Kati nga ngenda mu maaso n'ensonga eyo ngamba nti avuma obwakabaka n'abo ababulwanyisa, abalwanyisa nnyini bwo Katonda yennyini. Ekyo oyo gwe baayise Sheeka oba agamba nti Sheeka kyabeera aseeka okumanya, bamumanyi kye baba basooka okumubuulirako. Amannya
oyo ayitibwa Sheeka bwe twogerako gasinzirako okwogera Kabaka amafuukuule. Kabaka si ye yageetuuma. Abaganda bajjajjaffe abazira abaamanya ekitiibwa ky'okubeera n'obusika obw'ensi eno Buganda, Katonda gye yabawa, era naffe ne tugisikira okuva ku bo, era nga ku yo yatuweerako n'obukulembeze obutonde nga bwennyini obuli mu ggulu. Abo bajjajjaffe be basalawo okutuuma kabaka waabwe amannya ago, era nga gayitibwa buli kabaka abeera ku Namulondo. Ate ngenda ndowooza nti wasina mannya bitiibwa, ate ng'ebitiibwa ebyo bya Buganda, bya kabaka ate bya Buganda, kubanga kabaka ne Buganda bagattibwa ne babeera kimu. N'ekirala amannya gano si kugamba nti gonna baagatuuma kabaka ku lunaku lumu, era tebatona matone nga birabo. Amannya gava mu byafaayo, makolerere, okuva ku nnamula ez'enjawulo n'ebikolwa bya bakabaka nga bazze baddiriŋŋana. Buli omu n'ayongerwako erinnya oba limu oba agawera mu biseera bye, addako n'agasikira. Era nga bw'asikira ye awamu ne Buganda yonna ebyafaayo ebyo tunaalaba mpozi mu biseera byaffe nga Ssaabasajja baali bamwongeddeko ne Nantakwata busimu bwa bakopi, abalala nga bagamba Nantakwata busimu bwa jjenjeero, Nantabiipingibwa, okusinziira ku byalimu mu Ssebuttemba owa 2009. Kati mu bigambo bya mwami Sheeka ono, obweddo ebintu bye abyesigamya ku buwangwa bw'Abawarabu. N'olwekyo katwogereko ku byeyo. Mu nsi z'Abawarabu ez'enjawulo, kingi waabwe kamuyite bwe ntyo, ku kintu ndowooza ng'ekiyitibwa, kubanga kabaka kirina enjawulo mu nnyinnyonnyola, n'abantu abalala balina engeri gye bakitwalamu ekintu kyabwe, obuwangwa bulala. Kati bakingi baabwe babeera n'ebitiibwa eby'enjawulo bye basolawo okulondako okumuyita kingi waabwe buli nsi ey'Abawarabu, oba babigatta oba bakozesa ekyo kimu kye baba balonzeeko. Kati balina ng'ekya Malik ekitegeeza nannyini, balina ekya Hill ky'oyinza okuvuunula nga bakita Nakyemalira, balina ekya Sultan omufuzi, balina Amir omuduumizi, ne Kalifu omusika. Kati Kalifu ono kyekyo kyekitiibwa kye baawa oyo yasikira Nabbi Muhammad. Allah asse ku ye eby'okusaasira n'emikisa gye. Abasooka abana abaasikira Nabbi Muhammad bayitibwanga ba Rashidun. Kati abo be bafuganga Obusiraamu bwonna, kweganga bafuga Abasiraamu bonna wonna we bali. Naye bakingi ab'amawanga tebaayagala kyakufugibwa abantu balala b'amawanga malala. Kati kwe kulaba nga abakulembeze b'ensi zaabwe nabo baafuuka bakalifu. Kyova olaba nti nno Obusiraamu ly'eggwanga, kyova olaba nti nno Obusiraamu y'eddiini eterina mukulembeze wa wamu wa ntikko. Bonna beegatta bwegassi ne batambulira wamu, naye nga buli afuga eggwanga lye era yakulira n'Obusiraamu mu ggwanga eryo. Kati awo bw'okomawo ateko katono wano e Buganda n'olaba nti Ssekabaka Muteesa bwe yali nga akyalina ekirowoozo eky'okufuuka Omusiraamu, erinnya yalonda lya Saidi.
okuva mu kigambo ky'Oluwalabu ekitegeeza Lord oba Prince omulangira. Era kubanga kino kitegeeza okubeera n'oluganda ne Nabbi Muhammad okuyita mu muzzukulu we Husayini. Ate era Sayidi, omuntu ayitibwa Sayidi, abeera mukungu, mukulembeze mu Busiraamu. Ku bitiibwa ng'ebyo, ku bakings b'omu Bawalabu kwe bagobereza amannya agatera okubeera amawanvu. Amannya amawanvu gano gatera okulaga olunyiriri lwabwe, ebitiibwa byabwe nga byesigamiziddwa ku buwangwa bwabwe n'ebyafaayo byabwe. Amannya gano gayinza okubaamu ebintu ng'amannya ag'amaka, ag'ebika, ebitiibwa by'obufuzi n'ebitiibwa mu ddiini. Nga bino byonna byonna omugatte bireeta obugagga n'amakulu g'erinnya lyonna awamu. Kati okugatta ku ekyo, amannya amawanvu era gayinza okulaga obutuufu bw'omufuzi, obuyinza n'enkolagana ye n'abantu be, era n'okulaga obugumivu bwe mu busika bwe. Kati tugendeko mu bwakabaka obumanyiddwa abangi obwa Yesu. Era naye alina amannya nga empologoma ya Yuda, oba katugambe empologoma y'Abayudaaya, omugaati gw'obulamu, emunyenye y'okumakya, ejjinja ly'omu nsonda ekkulu, amazzi amalamu n'amannya amalala. Naye ekirala eky'okujjukira nti n'ono kabaka Yesu yawalanibwa nnyo okuva nga yakazaalibwa. Abantu ab'omwoyo omubi baamuwalana nnyo, kubanga bwe yali omuwere baamunoonyako oyo eyali Kerode. Yamunoonya Kerode gwe baateekawo mbu yababeera kabaka, yali Omumowabu n'okuba nga si wa ggwanga ly'Abayudaaya, naye bano Abalomani abaali babafuga obumbula abaali babawambye ne bamuteekawo nti nno y'aba abatwala. Yayagalako n'okutta Yesu nga yakazaalibwa. Kati be abantu bwe batya batayagala bwakabaka bw'omwoyo omubi, nga ne ono gwe bayise Sheekh byaliko kati. Kati mbireese njagadde kubalaga bulazi nti enkola ey'obwakabaka nti okuvadde eriko abawalana, munaabalabiranga ku bikolwa byabwe. Pozi n'ekirala, wandiwooleza nti abantu bangi baafuna okubaako kye bayiga okuva ku nnyimba ng'olwawo ekitibwa Walukagga oluyitibwa amannya ga kabaka, kubanga ono yakola omulimu munene. Ti buli linnya yafuba okulaba ng'alinnyonnyola, n'alaga wa we liva ne lwaki nga baaliteekawo. Kaŋŋe nti ekitiibwa nti baakiteekawo okuba nga kiyitibwa kabaka wa Buganda. Era wano ewaffe Buganda amannya gano ga mwoyo, kubanga n'obumu bwa mwoyo. Abantu okubatambuliza awamu tekibanga bw'onookwata emicungwa n'ogiteeka mu kisero. Abantu obumu bwabwe buva munda mu bo, era kyova olaba nti nno n'ennyinyonnyola zino si za kutunuulira butunuulizi n'olaba nti nno kiikino. Kati oli bwagani mpologoma, olina okukitegeera munda mu mwoyo gwo, kwega si mu kyolaba n'amaaso go. Jjukira nti mu birowoozo mwe muva ebikolwa. Kyekiva kibeera nti ebigambo bitonzi era birina amaanyi. Kati mu bw'omwoyo buli nsolo na buli kimera akabonero akalina kye kategeeza. Naye kwegamba ebintu ebyo bwe biyitibwa kabaka, ng'era bwe mbagambye okusooka, nti bibeera byawamu, era ng'obumu kye kimu kubifuula obwakabaka obw'enkizo ku bintu ebirala byonna. Kakati oli bw'atandika okulumbagana obwakabaka ng'oyo Sheekh,
teyandikomye kwogerera ebyo kabaka byonna bye yali ayogera mbu balimba biki ebyo, yanditubuulidde ye ki kye yalaba mu bw'omuseeka bwe, kiki kye yalaba nga kye kisinga obwakabaka era nga kyo kikola kitya. Obumu bwe bukola obwakabaka. Era oli wagamba nti oyo kabaka oba nti oyo mulangira oba oyo mumbejja, abaliwo babuuza nti waawa waabaani wa ggwanga ki? Kubanga mu bumu mwabeerera Ssaabasajja, mu bumu mwabeerera Maasomboogi n'ebirala byonna. Kati wagamba nti akulembera abasajja nze tankulemberangako, bw'obeera toli Muganda takulemberangako era tali kukulembera kubanga obeera toli wa kuno era tewali abeera akusaba enjangu otula wano bakukulembere. Bino ebintu byajja bigereke biva mu buzaale, Katonda ye yabiteekateeka. Ne Katonda yennyini bwe yatuumanga amannya nga bye gategeeza bikwatagana n'obutume bw'omuntu. Kati kanyongereko na kino nti kubanga omukulu oyo Sheeka yagenze n'agamba nti nze nyiza mugamba kimu nti dde eri Allah. Allah lulimi Luwalabu. Ne Nabbi Muhammad nga tannazaalibwa Katonda baali bamuyita Allah. Era n'olwaleero Abawalabu Abakristaayo abali mu nsi ezo zonna okuva Palestina okutuuka Saudi Arabia nabo bamuyita Allah. Kati olina kubeera nakyolaga okugamba ne muntu okumuyita Ssaabasajja nekitegeeza nti nno tali ku Katonda, ate yakusinga okubeera ku Katonda kubanga ye yagoberera ekintu kyennyini Katonda kye yagamba. Kyoyimiridde wabbali kyowakanya nga tomaze nakwebuuza kumanya kutegeerera ddala kiki kitegeeza. Ebintu bingi n'ebiri mu bitabo ebitukuvu nze bwe ndowooza nti tojja kubitegeereramu mu kubisoma. Atulaba ebitabo ebyewandiikibwa abantu byo tojja kumala gategeera nti olwokubanga nakisomye olunaku lumu. Buli lunaku oyinza okisoma ate n'ofunako ky'oyongera mu kutegeera okukwo okuzimba okumanya. Ekirala ekiri ku nsonga eno kyekyo ekyogerebwako nti Mayiga yasasula abantu ng'abo baseeka abo okugenda nga bavuma obwakabaka nga boogera n'ebyo eby'effujjo ku bajjajjaffe. Era abamanyi ku nsonga eno bagamba nti ekyo akikola lwakubanga abantu bangi tebakyamuyita Katikkiro kubanga kabaka yamugoba dda. Ate n'ekirala bamaze ebbanga nga bamugamba nti nno ebyo byayagala ennyo okweyita bikamala byonna ne kabaka ow'ebweru si mannya ga Katikkiro. Ebyo bannamawanga ba Apollo Kaggwa be baabiteekawo nga baagala okwegwanyiza obwakabaka bwa Buganda, ekitasoboka era ekitalisoboka kubaawo. Abagwira bannamawanga okufuuka bakabaka kubanga Buganda okusookera ddala efugibwa kuva mu nsi y'emyoyo, ate mu nsi y'emyoyo tebaayo nsowole wadde okugamba nti banaalya enguzi oba nti omuntu ajja kujja yeekake mu kintu ekitali kikye. Eri ebintu bitereevu byonna era gye biva bwe kibanga mu nsi y'omwoyo kiri mu mbeera gye kirimu toyinza kujja ku nsi n'okikola bulala. Oyinza okugezaako naye okusalawo kuva eri. Omuntu bw'awamba asobola okubeera pulezidenti n'ebyo bwe bityo era nga bwe nabagambyeko luli emabega. Naye bwe ekintu kye batamuwadde tayinza kuba nakyo, nga Katonda takkiriza toyinza kuba nakyo, tekiba kikyo. Kati bw'abeera ng'azze nga mufuzi okuva eri ewaabwe, ekyo kyasigala ali, kyali mu nsi ye kyasigala ali. Bw'abanga wololo butambula butambuzi bwatyo kireereesi nsi yaleeta buli gyagwa era ekyo kyasigala. Wano mu Buganda asigala munnamawanga nga mugwira. Bwe kiri ne mu nsi endala zonna, katugambe ne Roma bwe yali nga ewambye Bungereza, era Siza yali munnamawanga mu Bungereza, omukulu wa Roma, nga bamumanyi ng'omukulu wa Roma naye omunnamawanga mu nsi zaabwe omugwira. Kati ebyo nga biri awo, abaana baffe tubakumye tutya okuva ku bantu nga bano bamaseeka boogera bye batamanyi.
abantu abakulu abatafuna kumanya ate nga n'okunoonya tebanoonya ate nga baagala nnyo okwogera nga bw'oyinza okukitegeera. Okusooka byonna bwe muwulira abantu aboogera ebintu nga bino abamanyi temusirika, mwogere munnyonnyole mutaase emigigi emito n'abo abatamanyi naye nga bandiyagadde okumanya nabo babeera baagala okuyamba okubuulira, kubanga mu Buganda tutambulira mu bumu. Gye mukoma okubeera nga mwenna mutegedde ekintu, gye mukoma okubeera nga mwenna mugabanya amagezi, gye mukoma okubeera ne mujja kukolera wamu, gye mukoma okubeera ne mujja kubeera bulungi. Abaana n'abantu abalala babeera tebanategeera basobole okumanya n'okutegeera ebigendererwa by'omwoyo omubi ogwatujjirira ogwatulumba kati nga gwagala okulowoozesa Abaganda nti Buganda mbi, obwakabaka bubi, nti ebyobutonde bye tulina bye tukozesa bibi, nga bw'onoolaba embugo, ensuwa, endeku, ennyumba ez'ettaka, bwega waliwo abantu abalowooza nti ebyo byakyavu nnyo bibi, naye nga ennyumba ey'ettaka n'eya bbulooka enjawulo eri emu nti eri ya kika kya ttaka ddala nakino kubanga n'omusenyu nalyo ttaka, kwega bw'okitwalira mu Buganda ku ttaka ne wobeera ku musenyu byonna biva mu nsi eno Mukama zaatuwa ne tuzibeeramu. Kati toyinza kugamba nti nno mu buli kiseera kyakyo, kakati ennyumba ey'ettaka mu kiseera kyakyo waliwo biseera bye yabeerera nga kyekyobugagga, tolumanya oga nti omusenyu gwekyobugagga. Kati abantu ababeera mu kiseera kiri ng'ez'ettaka kyekyobugagga, kakati nga ate omusenyu bonna baali bagagga mu biseera byabwe. Kale nno kyova olaba nti nno ebintu ng'ebyo oli oyinza okuga nti kino si kya kiseera kino oba ekiseera kino abantu basinga kwettanira kino, naye tokivumirira kubanga kiyamba abantu, kyayamba abantu mu kiseera kyakyo. Ate era ng'ogenda n'olaba ng'abantu ne bagenda ku bintu ebirala oluusi ate bagenda okudda emabega ne basanga ng'ate biri ebintu bye badde bavumirira ate nga bye bisinga okubeera ebyobulamu. Kati n'ekirala kye baagala ennyo okukola okusingira ddala kwagala okuggyawo ekyo ky'okugamba Katonda kitaffe teratusaanidde, ebyo byonna babivuga nga baagala kubitwala eyo nti Katonda kitaffe era tusaanidde okumwagala n'okufuba okutegeera entegeka ze n'okuzigoberera. Olutalo si lutene nno, olutalo lwa mwoyo, olutalo si lutene nga bannaffe baseeka lwe beetabamu mu kumanya oba mu butamanya, naye ndowooza bamanyi. Nze ate era nnyongera okugamba n'ekintu kino, oba kantandike kati nakulaba ngeri gye tugonjoolamu ekizibu ky'abazadde abazaala abaana ne bapokera bupokeza emmere awatali kuzimba na kulyowa myoyo. Omuntu n'akula n'atuukawo nga talina kyamanyi ku kiki ekitegeeza ki mu ggwanga mwawangaalira, kabeere nga muzaale waamu, kabeere nga muzibuzi. Kale nembeera nga nvaawo n'ensaba nti wabeewo omuzira kisa ataase eggwanga, oba awandiike ekitabo oba akole essomo ly'abazadde bamanyi bibateeka okunnyonnyola abaana baabwe ku nsi Buganda n'Obwakabaka. Kubanga n'omulabe bw'ajja ababadde bagoberera ku bintu ebyo nga tubadde tulina ebbaluwa we eya King Leopold ow'e Belgium bwe yali abulira abaminsoni bye engeri gye bayinza okukolamu obulabe n'okuyingirira amawanga eggwanga ly'e Congo, naye ebyo ebintu bavudde eri mu lukiiko lwabwe olw'e Berlin olwajja okuwamba nga bakkiriziganyizza okubikola nga batuuse mu kujja okuwamba kubanga bakkiriziganya nti bajja kuyambagana. Kale balina enkola yaabwe y'emu kubanga kati ojja kulaba nti nno wadde ebbaluwa eyo yawandiikibwa King Leopold oyo eri abaminsani abaali e Congo, naye olaba nga ebintu bye bimu era ebyo bye bakolera na wano, kati bo baasinganga okulumba abaana ne bagamba musooke mukwate abaana abo mubafumbire ddala obwongo bo tumanye nti bo tubalina. Kati kyolaba ekyo kyolaba ne kuba gundi bano ku bamaseeka bano nti nno
wateekwa okubaawo okwekwata awamu tusooke tutaasa abaana baleke bayingizaamu ndowooza ezo za kijinga. Ate kwegamba mbadde ngamba era ku bazadde abakwata obuvunaanyizibwa bwabwe ne babusuula mu guluka nti si kya bwenkanya abantu abamu okuzaala abaana ne balera bulezi mu ngalo ne batuulaawo ng'ebibumbe nakubala bubazi nti nina 5 nina 10 nga bwe yeewaana. Kwegamba nga tabazimbyemu kintu kyonna kituufu ne bagenda ne bakula ne bafuuka ekizibu eri baana bannaabwe. Abaabano abazadde abaatwala obudde ne bafaayo ne babeera n'obuvunaanyizibwa ne basomesa. Kaka oli kye yagezaako okwetaasa mu kusomesa ate n'asanga ng'akigwamu olw'okubanga omuzadde omulala ali mu ggwanga eryo baali ku kyalo ekyo ye ate teyafaayo. Kyova olaba nti waliwo ensi ezimu nze nawulirako nga zirina ekiteeso ebbanga eryo eryayita nti omwana bw'akwatibwa kale okutuuka ku myaka egya wansi nti nga bw'aba tannaweza myaka 16 n'akwatibwa mu musango n'omuzadde awoza. Kubanga n'abazadde bennyini ensangi nga zino bagayadde nnyo. Kale ne bw'oba ng'olina wa myaka 4 oba 5 oba 6 nga muno omumanyi okutegeera kunafu era mufunire akadde omunnyonnyole naye asobole okusomesa baazaala ne bazzukuzza. Kati ng'oyo mwami muzadde we ateekwa omukwatirako awo tekiyinza kubeera nti no mugundi mu bantu bonna mwava mu kika kyonna kyava oba kyaggwanga kyoba kyaggwanga kye nga temulimu alina butegeevu nga temulimu alina kaabojjayo konna mu nsi talina kyategeera. Kubanga bino ebintu bye tulimu byakubaawo oba butabaawo mu bulamu. Buli muzadde abeere ng'amanyi kyenkanawo omwana kyalina okumanya mu bwakabaka bwe n'ensi ye Buganda. Nga agenda okweza emyaka 5 n'oga nti bino abeera abitegedde. N'omanya nti ku 10 ebisinga obukulu ateekwa okubeera kati ng'abitegedde bulungi. Kyenjagadde okusembyayo mwabogera ebyo ku bwakabaka temugenda mu nsi ezibulina ne mubyogererayo mu nnimi zaabwe. Kwega kyenjagadde okusembyayo kino ngeri nga yakulabula. Ate era mujjukire ti ensi z'Abawarabu ezisinga za bwakabaka. Ate mubamanyi bo tebakkiriza biwakanyiza bireeta mpaka mu mbeera zaabwe. Tebaagala kubawakanyiza bintu byabwe. Ate era na bino byennyini bye mwogera wano ng'oyo Seeka byayogera wano mu Luganda. Abamuli okumpi mu mulabule tafunanga obudde obugendayo n'abyogererayo mu lulimi bino byennyini byavvuunudde ebyo byennyini n'abivunula n'agenda abyogererayo mu Luwarabu. Tebagenda kumukkiriza bo tebabogerera ku bwakabaka bwabwe. Kati ebyo mugamba ni mwayiga obusiraamu na biki mwine ebyabayitako mukkirize. Nabbi Muhammad Allah asse ku ye ebyokusaasira n'emikisa gye n'alabula ku nkomerero y'abo abatassa kitiibwa mu bantu. Respect. Yagamba nti omuntu ayinza okwogera ekigambo nga talowooza ku makulu gaakyo, naye olw'ensonga eyo ajja ggwa mu muliro gutazikira okusinga olugendo oluli wakati w'ebuvanjuba n'ebugwanjuba. Waaliwo munne bwe yali naye n'amubuuza ku ngeri ng'akyogera mu ngeri etakkiriza bulungi kyaliko, n'agamba nti yiyi tuvunaanibwa n'olw'ebyo bye twogera. Nabbi Muhammad yamuddamu nti tewali kisindika bantu mu muliro ogutazikira mangu okusinga amakungula g'ennimi zaabwe. Kati awo nze nenga nti abazadde mukole obukulembeze bwammwe ng'omutonzi wammwe abawa abaana abo bw'abalagira. Ate mujjukire
suula omwana oyonoona omuggo. Abaana bakikwata ate bakijjukirenga, kubanga omwana bw'ayonooneka omu abanga akasubi akava ku nsiisira ng'onaddala omuntu alina abawera. Naye bw'atandika okusika n'asika n'abaana abalala nabo aboonoone, ate ekyo kibeera kigenze wala. Abakulembeze ab'emitendera egya wansi okutuukira ddala ku maka, ffe tulina okutegeera ebiva waggulu, abatukulemberera ddala gye weeyongereyo ku ntikko gye baba bateesezza nga babijjera mu bino ffe bye tulimu mu mbeera nga bwe tubategeeza naffe, era ffe tulina ebiva waggulu eyo okubiteeka mu nkola. N'ekirala ekyokwagala okumanyibwa, mulabule abaana bammwe bakyegendereze. Engeri omuntu oyo yeeyogedde ng'asinziira ku bigambo by'agamba nti bya Katonda, katufundikire ne bino ebiva mu Bayibuli. Ebikolwa by'Abatume Essuula 23 yagamba nti Pawulo n'agamba nti mbadde simumanyi abooluganda, nga ye kabona asinga obukulu, kubanga kyawandiikibwa nti toyogeranga bubi ku mukulu w'abantu bo oba ku mukulembeze. Okuva Essuula 22:28 n'agamba nti tovumanga Katonda so tokolimiranga mukulu w'abantu bo. Era nga bwegambye nti Bayibuli ezimu zigamba nti omukulembeze. Engero Essuula 13:24 agamba nti atakwata muggo gwe akyawa omwana we, naye oyo amwagala amukangavvula ebiro nga bikyali. Ne wabaawo n'omubuulizi Essuula 8 ng'agamba ku lunyiriro 11 nti kubanga omusango ogusalirwa ekikolwa ekibi tebagutuukiriza mangu, omutima gw'abaana n'abantu kyeguva gukakasibwa ddala mu bo okukola obubi. Kwegamba nti singa abantu bazza emisango ne balekebwa bulekebwa ne batabonerezebwa, ekintu kino kiranda n'abalala ne bakikwata. Ebyo byonna nga bikolebwa ku lw'obulungi bw'ensi, ku lw'obulungi bwa bonna abaaliwo, abaliwo n'abalijja. Awangaala ennyanja temanyiirwa, magulu nnyondo, sseggwanga musota ccuuccu, lukoma nnantawetwa, empologoma ya Buganda.